olwaleero ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokutaano 2024 Jjajja Ichuli Ismail Access amannya ge amatuufu nga yetusuubira Ibrahim yafa ennaku z'omwezi nga mukaaga omwezi ogwokutaano omwaka 2023 ono yakubwa masasi fena nga wetukimanyi. Olunaku olwaleero guweza omwaka mulamba bukyanga Ismail Access atuva ku maaso amannya agange nze Medi. Medi ayogera naawe ku nsonga za Jjajja Ichuli oyinza okwebuuza ajjawa obuyinza oba nsonga ki emwogeza ku mugenzi. Omugenzi oyo nno nze omu ku bantu abali bamwetoolodde abatonotono abasobola okuwangala naye ebbanga. Emabega kaawo nnaku nga 2 emabega waliwo interview gye naliko ku Kasuku Live nga twogera ku bulamu bwa Jjajja Ichuli. So saafuna nnyo budde bumala kwogera ku Jjajja Ichuli nga nze omuntu eyamuli okumpi eyali close ennyo naye. Ne ngamba kantwala omukisa guno nkomewo mbeeko ebitonotono byenjogera ku Isima gwe oba oliawo byobadde tomanyi. Omwo nga mwe muli ne videos ezimu ezitaafuluma entonotono zengenda okutandika okufulumya ku mukutu gwaffe guno gwa Part 1 Extra. Wallahi billahi tallahi olaba nejjusa lwaki neeteeka bya politics abantu banjagala mu reality talk eyinza n'okugenda ku TV nga abantu bagambye Isima ngenda giteeka mu stage kubanga abantu bayi banga mu comment Isima wantaba mu byobufuzi naye ng'abantu banjagala mu kibe ki nina human storyteller ebintu abantu babyagalira ddala engineer Lwasa wuno musajja wa Nuupu n'agamba Ichuli kyatwogeremu. Okay, nkwaniriza ku Part 1 Extra. Okusookera ddala nze emirimu gyange ndi musajja omukwasi wa video omukozi w'obulango era amanaginga social media ez'enjawulo. So nze enkwatagana yange ne Jjajja Ichuli yajja nti nalina obuvunaanyizibwa okukwatanga video ze okuzeeditinga era n'okuzauploadinga ku YouTube channel ye eyitibwa Jjajja Ichuli 1 official mu budde. Channel ye ekyaliwo abamu abaali bammanyi nti nze njirwaninga bambuuzanga ki ekiddako ku channel okoze otya ogitunda okola biki. Channel ekyaliwo era tetundibwa gwe wena alowooza nti oyagala gigula gali maka ga mugenzi. So waliwo n'abaali baagala okugula Facebook eyo nno nga page ya Jjajja Ichuli 1 gyakolerangako emirimu gye naye ekyaliwo newankubadde sinza ginako obuvunaanyizibwa naye oyo aginako obuvunaanyizibwa gwe twakolanga naye era gwe nasanga ng'akola ne Jjajja Ichuli ali mu Bulaayi eyo. We nayogeddeko naye nga Kasuku angambye nti waliwo abaagala ogimugulako n'angamba nfunye abantu bangi nnyo abaagala okungulako channel nga bulijjo wenkubuulira abaagala okungulako page nga bulijjo wabadde ajja akimbuulirako era nga nange mubuulirako nti wayi nange waliwo abambuuza YouTube eri ku ki gituguze biki ne tubanga amazima. Jjajja Ichuli ago ge maka ge agasigalawo olw'okukuuma ekitiibwa n'ebyo Jjajja Ichuli bye yaleka ng'akoze mu ggwanga lya Uganda. Awo wokka we wakyali chance esigala okuba nti omukulu oyo aba mu misinga n'abaali bamwagala bamulabako. Kale Jjajja Ichuli ebisinga nabimwogeddeko ku channel ya Kasuku ne ku Media Estate nga obulamu bwe bwali bwangu nnyo ate nga buzibu nnyo. Abamu ku baamuli okumpi wenjogera bwe nti obo basobola okitegeera newankubadde waliwo abalowooza nti baamuli kumpi naye nga mazima tebaamumanya oba tebaamutegeera. Omusajja ono yali muntu mwangu nnyo ate nga muzibu nnyo nga we nakyogeddeko. Yali nga avaako mangu waya ate nga ziddako mangu nga yeerabira anyiiga n'anyiigulukuka n'abyerabira nga bw'omutegeera osobola okumalako naye. Nze nno kamwakoogera nange nafunako obutakkaanya bungi nnyo era emirundi mingi nnyo ng'ogamba naye omanyi omusajja ono kamute naye oba oli awo n'obalamu ebyo by'omufunamu oba bye waakamufunamu oba bye wamufunamu n'osalawo okole ki okite ogambe okke tugende mu maaso naye muntu kubanga bwe yanyiiganga leero enkya nga
yanyigulukuse dda obanga ayinza okunyiiga n'ayomba katugeze ne manager oli ow'e Bulaaya ku ssimu kyokka ate bw'ava ku ssimu nga wasanga omuntu n'amuwaanira manager oli ow'e Bulaaya ogamba tannanyiigako naye so kyekyali ekika kyaki ky'omuntu oyo. Omukulu oyo yalinga ffane era nga ffe yatusesanga nnyo abaabeeranga kumpi naye. Waliwo obuvidiyo obumu bwe ngenda okuba nga mbawaawaako mpola bwe nakwatanga n'essimu yange nga twali tetugenderedde nga kubirikodinga naye nze nabeeranga awo nendaba nga kimpitiddeko ne ndikodinga kati nga kavidiyo ako. Inginiya Lwazera omuntu akola mu nnyonyi inginiya tayinza kwetika katono naye kawunya wano wonna wafudde ne bwota suweji inginiya weebale tekakomaawo nkutidde basala ekirevu ne bakinyigako wano olyoka owulire white beard nature tojja nondeetera bintu bitali ku design no ichuli middle of designing temwandale ku white party wenekyanze sase bati talidda namuwangu talala Inginiya Lwasa nsanyuse nnyo. Tuli ku New Destiny Metal Works bano nno nga basangibwa Kayunga oba oyingira Wakiso bwoti bw'oba odda Wakiso otula ku mukono gwo ogwa kkono ojja kulaba enzigi nga bw'oziraba ennungi amadinisa amalungi n'ebyuma byonna n'ebyo byonna ebikole nga biva mu byuma balina design ez'enjawulo ze bakola emirimu mulungi. Leero we tusinzidde okwata vidiyo eno. Well, enamba zaabwe ez'essimu 0751 27 21 67 eyo no ya Airtel ne MTN 0787 63 16 23 go enayagala ebyuma oba ekintu kyonna kye bakoze nga naye gwe kimanye nti oba be bayita abaweesi nga kikole mu kyuma nga bakigassegase okuva mu byuma kubira New Destiny Metal Works bali Kayunga Wakiso oba oyingira Wakiso nga wakave Kayunga tunula ku mukono gwo gw'ekyengulu oba odda Wakiso ojja kuba obalaba we bali awo. Okay, mbadde nga vidiyo eyo woogirabye oyo yali jjajja Ichuli twali wa Lwasa waliwo Inginiya Lwasa abeera Bulaaya abawuliza abasimba mumumanyi naddala banneyimbira byange yoyo Inginiya Lwasa gw'olabye yaleeta akantu katono nnyo okulaga nti Isima yali asiima ebyo ebintu ebyamukolebwanga. Ako kaali ka perfume koolabye naye Isima yayogera ebigambo nga 10 ng'asanyuka era kyamusanyusa nnyo 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 okulaba nga omuntu yamulowoozezaako n'amuleetera ka perfume ako nga bw'okalaba. Isima ono yali adopting embeera z'abazungu nga we nakyogeddeko obudde yali abukwatira ddala. Isima yali ye muntu gw'otapalapalanya nga bw'oba olina kyomugamba toyita bbali mugambe straight sijja kusobola kikola era ajja kitegeera nti ojja sobola kikola. Isima yali muntu ayagala ennyo famire ye kubanga ebiseera ebisinga twavuganga ne tugenda ezzana era akatale k'ezzana awo bakimanyi nga drone eparking awo ne tussaamu emmere ne tussaamu omucere ne tussaamu buli kimu n'abitwale wa mutabuliki awo wansi. So nekiraga nti yali muntu ayagala ennyo famire ye kyokka n'abantu ffe abamuli okumpi yatwagalanga nnyo. Lwe yagenda e Dubai nakyewuunya nnyo kuba Isima yandeetera kikopo bino ebikopo lwakuba nti ndi already mu field siri wakana ndibadde nkibalaga ebiringa obufulaska nze kyeyandeetera. Nali ne Abudu Sempijja Mudiribada blogger oku Facebook oyo ye yamuwa boto yali ampadde ne kana akantu ke bambala simanyi bakayita ak'omunyonyi ako naye ne mbalaabalamu ne mugamba naye ako nedda ogira okasigaza n'angamba tugenda mu Yuna nze bali abasajja nabagambye nze ngenda ne kameramani wange ntambula n'abantu bange. So omusajja oyo amazima yali muntu w'abantu. Okay, mu kusembayo njagala njogere ku vidiyo Isima ze yakolanga nga naatera okufa. Ti olunaku ng'ovudde mu nsi eno batwala omulambo gwo olumala okukolako postmortem ne bateesa olunaku lwe banaakuziika nga batuuse mu kyalo olumala okuziika bwe buti family meeting etuula ne batandika okuteesa ngeri ki gye bagenda oliisa abantu abazze okuziika era mu eyo meeting abantu batandika okukuba amasimu abamu ne banyumya ku byobufuzi bw'oba oyina abaana
nibagamba bane twanguye olumbe lwa taata ffe twagala genda. Yakolanga video ezoogera kufa nnyo era buli muntu ng'agamba omusajja yabadde akimanyi nti agenda kufa oba nedda. Sijagamba nti yali akimanyi nti agenda kufa, wabula ensibuko ya video ezo twali tufunye eddiiru eya Uganda Funeral Service nga agenda kutandika okulanga Uganda Funeral Service ne tutandika okukwatanga bu video obwo nga tugezaako okiyingiza mu bantu tugenda okutandika okulanga era ne video z'obulanga ezimu twazikwata ng'eno. Mu nsi bintu bingi biba byewuunyisa osula ne zi plans ez'enjawulo okuggyayo zi container, okugula amataka, okuzimbira bazadde bo, okubakolera buli kirungi kiwandiyagadde ku nsi, naye ate okufa tekusobola kumanya ebyo byonna. Nga bw'obiina mu plan osobola okufa abantu ne beewuunya olw'enziika embi eyinza okukutuukako. So nga munnange wagenza okufa nga wakagula yiika z'amataka, wakaleeta amamotoka, wakatandika bizinensi, wabula ebyo byonna biyinza okwewalika singa omanya nti obulamu bw'ensi eno kibwatukira. Bwe buli kuvaako tolimanya, kolerawo ekituufu, weekwate n'omutindo n'omulembe nga bwe kugenda. Ebintu tetukyabitwala bwe tekyobalaba mu kuziika, twambala bulungi, tulabika bulungi, kubanga twava mu kunyolwa kati tucelebratinga bwe celebratinzi. Ne teri ayinza kucelebratinga ng'oziikiddwa bwotyo bwotyo. Oyina okukola ekintu kimu ne weekwata ku Uganda Funeral Services ne babanga enfaayo ne bw'oliba oyagala otya. Kati yange Ichuli, taata wange Mutabuliki Najati, ne webafa wano tolina kyoyinza bagamba. Uganda Funeral Service yekwasaganya emirambo gyabwe mu busiraamu, balina sekita zonna ne bakuziika mu kitiibwa ekijjudde. Jjukira mu myaka 27 omulimu oba ogukoledde ebbanga, oba ogumanyi, oba ogwagala ng'ogukozesa passion, si kufuna bufunyi ssente. Nkubiriza bannayuganda ffenna, oyinza okuba oli Bulaaya nga maama waali Uganda, tolimanya ate nga kwolwo tolijja, toligula tiketi ejja, wadde ng'oli Saudi Arabia, oli America, oli Canada, oli Vancouver, oli Australia, Sydney, oli South Africa, oli Thailand, oli China, oli Guangzhou. N'omanya nti hope for the best but be prepared for the worst. Obeereeyo nga netomanyi kituuka ku muntu wo, lwali kutuka oliba tomanyi, date eriba wakati w'omwezi abeera ndani, nga sente toyina eza wiiki ewedde waziweereza ku salabeedi. Naye bwe weetegeka ne Uganda Funeral Service n'obeera ng'okolaganye nabo, okufaako tewaliba muntu gwe kuvunaanyizibwako okuggyako bo, okuva mu kunaaza, mu keesi, mu kutegeka, mpaka we bali kussa mu nnyumba yo ey'olubeerera. Mbakubiriza mwenna okulowooza ku kintu ekyo kuba okufa tekulaga. Baagala nnyo mbaagalira ddala, nze Ichuli, pulezidenti w'ababloga mu Uganda n'emirirwano. Video eyo gy'olabye Kali Kalango ako already yali amaze okijjayo nti Uganda Funeral Service. Kyokka video zino ze muzze nga mulaba. Live your life. Kubanga ku nsi oliko bwomu era oligenda bubi. Abo bonna abakulimba tewali muntu n'omu ayinza kukkiriza kukkamuntaana naawe. Live your own life. Ichuli. Okay, awo twali tugezaako okukibateekamu. Tugenda okutandika okulanga ng'olwedde mukoze eki mumaze pika interest. Era yali ino enteekateeka ekolanga bu message weebutyo. Nga nawe muyitamu ki? Muyitamu akalango ka Uganda Funeral Service. So, nawo nendowooza nti ayinza oba yali teyakimanya nti agenda kufa nga abantu abasinga bembadde mugamba. Wabula, gwali mulimu ogwali guzze kuki? Ku mmeeza. Kantwale omukisa guno era okubategeeza nti Jjajja Ichuli yagenda okufa ng'alina series gyazannye kubanga yali ayagala nnyo okuzannya firimu. Era twagendako ne wa Mama Halima Namakula kamwokyawo n'oyingira eyo munda nga bagenze mu auditions. So naffe twali tutandise okuzannya era skits ezo weeziri ali diski weeri kweziri nga bw'olabaawo. Bakugwa atali mwanjule kawundo kakubye eddirisa baleeta buleesi teri famire yeeyawo. Soiba amanye bamwe gwe. Amanye bamwe yakujja mu mabaala. Simwe baweitulesi.
naye nakola amasannyalaze ekabiito nengakola eggayaza wano ku kyalo kuno kwonna bammanyi ku kyamasannyalaze tebakugambanga amasannyalaze n'otumya omuntu omulala taata Swahili yavaako abalala bonna okuyiga amaki amasannyalaze going follows dam ffe twagateekako abazungu balondamu nze mu bantu bonna abaali bamanyi ebyamasannyalaze ffe twateekamu naye gwe engeri gye wava mu bbanga bakuwasa lwagaaso bw'omwoza agaaso nti nga Swahili aweereza ssente bw'omulaga amabeere ng'aweereza ssente bw'omwambalira obusikaati ng'aweereza ssente toza twakalaba twalabadde emirembe nga mama wa Swahili nga takumanyi wadde bulungi gwe ndabire wange sanyaze twakola aguwe nufoloziddala asanyaze gabadde skits ezo zigenda kuteebwa wekumire ku channel eno Par One Extra nonya ku Jjajja Ichuli One Official YouTube channel ku Facebook kwetuli Par One Extra ku TikTok kwetuli Par One Extra ne ku YouTube ku channel yaffe eno yennyini Par One Extra mubeere mulungi mweraba